Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusa kwa yena gyasinzira okutulaba gwali ku mukoto ogwa There is Still Hope. Tish TV n'emikutu emirala bali kutugoberera kama tukwebaza kubanga oli mulungi kitibwa kyo n'amatendo mwoyo mutukuvu afuke okuyita mu Kristo Yesu mwana Katonda omwe tusabidde. Amina era amina ddala. Nobaka bukulu nnyo naddala eri gwe omuweereza gagadde obuwulirize. Musumba Vic tulina abakyala abakyayimiridde ku mazima, bakyala babuulira enjiri nga si yakukukyamusa wabula yakukutereeza kudda mu layini. Mazima bino ebintu byayogeddeko bituufu era bye bisinza okuweebuula abaweereza okwetooloola ensi yonna. Njagala omuwulirize tweyongereyo. Ekyo mukama wange yantraininga yakinteekamu. Nze nali musumba nga ntambuza bigere naye nga yakituteekamu n'abakkiriza obutabeemanyiriza kubasaba lift. Era nga ntambuza ebigere. Nina wano musumba Martin taliiwo olwaleero yandikuwadde obujulizi. Olunaku lumu yapaakingako emmotoka n'ayimiriza naga musumba badde nsaba kutwalako ne mugamba itusooke genda. Ate nga nali ngenda gy'agenda era bwe yansanga oluvannyuma n'akanzijukiza naga you refused me to take you ne mugamba wali mukkiriza nga ndi pastor. Omukkiriza okuteeka mu mmotoka y'olutuula bw'oti ng'atandika ebirooto agenda okufulumya nga akunnyonnyozeseza ng'ovunudde ebirooto 10. Nkubuulira mazima. Omanyi munnange temulabika musumba munnaye naloota ekirooto kati ate akututte mu mmotoka ye onookigaana otya okukiziddamu. Omanyi bwe namala ekyo kya mwana wange kaakati waliwo eky'omwami wange, kaakati waliwo ekya jjajja, kaakati waliwo ogenda okuva mu mmotoka ng'ovunudde ebirooto 10 ku mpaka. Oba obitegedde oba tobitegedde anti akutwalako kati olina okuvunula ebirooto bye. Musumba ago si malala nedda, si malala kutegeera value eri ku bulamu bwo ng'omusumba. Nze nkubuulira mazima. Era kati bali eyo bagamba ekikulu oyo omukazi alina amalala, kale si malala. Nze nkubuulira amazima. Naye bw'otegeera Katonda gwe wakkiriza okuuma dignity n'oteewola sukaali ku kyalo. Abedduuka kutuuka gamba nti banaye musumba waffe ne balyoka bakuyimiriza pasita waffe, pasita munayi tonnasasula anti sukaali gwe watwala. Aleekaana n'ababodaboda bawulira, abamanda bawulira naye nga kyangu nnyo pasita osobola okubeera awaka ne mutanywa caayi ennaku 2 zokka oba 3. Olunaku olwokuna Katonda n'aleeta kiro ya sukaali. Lwaki? Okuuma ekitiibwa kya Yesu. Muntegeera dignity enkulu nnyo. Value gye weeteekako ng'omusumba eyo ye value ya Katonda gy'olaga ekibiina era nabo bwe bati bwe bagenda okutwala. Ebizibu byaffe tubitedde mu bakkiriza ne batunyumyako. Bakuŋŋaana eyo nga bali mu taxi ne batunyumyako. Bakuŋŋaana nga bagenda okulinnya ekituuti okuweereza ngo bakuweebudde bati. Wamusabye ez'omwana w'eddwaliro, wamusabye simanyeeza ki, wamusabye simanyeeza ki. Abamu tulwala n'okulwala kakanula n'okagira bw'oti ne bakateeka ku social media ne katambula. N'obuuza kanula ya pasita ekola ki ku social media? Nomala ofuna ku bodaboda ekigwo bannange obuwundu buna paka ku social media okugulu. Bannange engudde. Pula sitane zitambula. Gwe tonnamanya nti bwe tulwala ng'abasumba oluusi buba na bunafu. Abantu babuuza ne bagamba n'abasumba balwala. Kaakati ate gwe wagudde ku bodaboda bona ne batambuza. Buli omu n'amaliriza ng'akoze eki?
pasita yagudde bannange ndi eno ndi mulwadde mukama yeebazibwe. Kale ndowooza obubaka obwo bubadde mu bufunze naye ng'ate buli packed. Obutaweebula ki abaweereza manya omuwendo ogukuliko toweebuula Katonda. That's a very powerful message. Manya omuwendo ogukuliko. Manyi buli w'otamanya ky'ositudde okyonoona. Kiringa mu maka. Buli w'otamanya muntu gw'oli naye nti alina omugaso gy'oli tosaba musaamu kitiibwa. Tekisoboka. Bantu bangi waba alina omulimu kaba ki guba gulimu naye kasita gumuggwako wategerera nti omulimu gwo gubadde gwa mugaso gy'ali. Omuntu oyo abadde ayimirira naawe wakuvaako otegeera nti wa mugaso naye waba nga takyali naawe olumu tubayisaamu n'eggaali tetwagala kumanya. Kati ng'omuweereza olina okumanya omuwendo Kristo gwe yakuteekako. Fact ayogedde statement ekitiibwa kye weewa gwe omuwendo gwa Katonda gw'ositudde. Meaning nti weziba kiro walaba basitudde afu, kiro, 10, 100 okudda waggulu. Gwe muwendo gwa Katonda gw'ositudde. Osoma Matayo 5:16 agamba let your light so shine so that people in the world will glorify the Lord. Tiko omusana gwo gwakire eri ensi nabo bagulumize erinnya lya Kitaawo ali mu ggulu. Mazima tuweereza naye abantu betuweerezaamu batubamu ebituli n'ensaa zaffe. Alimiza story nti ye nga talinnya mmotoka ya muweereza manya ya omuntu gw'asumba yabisoma jangu tutwaleko nedda naatera otuuka genda. Why? Mu butuufu w'oyingirawo nti ogenda kuvunula n'ebirooto by'emyaka 2 emabega. Ayogedde kituufu. Ala agenda kubuuza ekibuuzo osirike ng'oli mu mmotoka ye yakuvuga. Kiringa omuntu okuba nga yakuteekamu ssente. Okitegedde? Aba akuzibya omumwa. Abamu bakuteekamu ssente nga baagala kukuziba mumwa. Njuko twalumbanga oba sitaani kanisa zaalumba. Nti sitaani asobola oleeta omuntu ng'alina ssente mu kanisa. Bitirivu. Nasooka ateeka mu kanisa ssente n'ateekamu ssente naye n'aba nga akola ebikolobero gezeho obukaba n'ebintu ebirala. Togenda byogerako. Ajja kuba akulimitinze. Yasasula renti wa pasita. Yakuliisa, yagulira amasannyalaze, yagulira buli kimu. Okitegedde? So okwewa value kintu kikulu. Obubaka mbwagadde nnyo. Bunkoledde. Bulina we bunsongedde. Kwewa value. Value gye weewa ky'ekitiibwa kya Katonda ky'ositudde. Buli wewessa wansi. Mukama Katonda wange nga tweweebudde. Nga twessiza madaala. Nga tuweewudde Katonda mu ffe. Bubaka bulungi. Bwe bubaka abaweereza bwe twetaaga. Bubaka obukusongera ku kizimba. Wuno kinaatera okwabika weetereeze ne weetereeza. Obubaka obukuyamba okuba nga weddaabulula, obukuyamba okuba nga otegeera ki ky'olina okudda eri Katonda. Si bino byakutukyamusa. Weereza Mukama. Mukama ajja kuwa visa. Weereza Mukama ajja kufuna passport, ajja kuba oli awo ekyamagero kikutomere. Ebyamagero bitutomedde naye bwe kikusanga teweetegese kiyinza n'okutta. Byamagero bitta. Kikulalula n'ofiirawo bulungi sport. Katwala abantu abamu nga saa zino bafuna ekyamagero eky'emmotoka. Mu wiiki emu baba bamaze omuziika. Why? Talina amafuta gagiwanirira. Tatuuse. Ate Katonda akyakwagala.
alina kyakulaba mu kati okuziyiza ebyo byonna n'olisiba ebisiibo bya myaka 8 tajja gireeta asobola kujjako sitaani nga yakumaze n'agikuwa naye tasobola kugikuleetera okitegedde so abasumba beewudde abasumba kati owulira n'ebigambo bye boogera ku katuuti mulano bannaye abasumba bavuma agagambo aganene katuuti okitegedde annaye oyo vidiyo eyo ngizeemu ebintu bingi buli wodda mu maaso g'abantu n'okaaba nsondera emmere nsondera kino oba owewula valu ya Katonda mu bulamu bwo wow that's a powerful message mama Vicky Kirabo amakuwa omukisa bino ebyo bawooza mami babiwulira ebyo tebabiwuliriza era gwe genda ku vidiyo ezifaanaganako bwe zityo ozikebere viewership olabe ekiriko vidiyo ekinene nnyo weba etambula ojja gisangako 2K bantu 200 okitegedde naye genda ku kibaka ekiikyo ndaba kiki kyolaba simanyi naye nja kitegeerera eyo ziriko kakadde viewer ate no si mu mwaka kakadde mu weeks 3 ayiye mazeyo myaka egyo nizo ebiri oba gumu eriko 2K ebyandikwa bituukire nti mu biro eby'oluvannyuma okwagala kw'abantu kulikola abantu amatogali basiba okuwulira ebyo bye baagala bo nga bo bye baagala wabula si bye bateekeddwa okuwulira kati vidiyo yonna erimu okusomesa okwezuula tebagiraba era ne bakuyambye ne bagirabako omuntu asooka ddakiika 3-2 tetera okiraba munaabuuza enamba tuuka enamba kweri buli vidiyo yaffe erimu enamba so nekikulaga nti tebabiraba naye ebyokulagula America simanyi biki ogenda embaga bakutwala ofumba ingira amawanga genda kulya amawanga yagala buli wonoolinnya akuwaddewo ezo nga tuzifawalinga ezabeekubye abatamidde abakoze ebintu ebiri fane nga tebirina kibikuyamba ezo mugalale zaffe tezivaamu wali awo olwokulabamu nga wokebera mugalale y'evidiyo zirimu za downloadinze omubuuza nti either oba aliko ekikyamu oba essimu siiye kakati twena tuli baweereza by the way lwakuba tuweerereza mu categories ez'enjawulo oba tulina okuyitibwa okw'enjawulo oba nga omanyi ogenda olinya eddaala nga tonnaba kutuuka ku ddaala lyabamu ku basumba bokola ki boolowooza nti bokka be baweereza so obubaka bubadde bwa ffenna erimu ffe abatandika obutandisi okite naddala ffe gumaye ekintu ekisinga okubeera ekizibu kwe kusumba mu kkanisa nga b'osumba bonna beevuga ogwe pasita okyapangisa eyo ekkanisa eba nzibu ng'eringa zonna zeevuga nga gokyapangisa pasita Uganda kakatogera bagamba ki nti ki era ojja kumalako savisi ng'owaana bawaane so nsaba Mukama atuyambe tumanye omuwendo gw'ekyo kye tusitudde mu ffe tunaagutegeera tujja kumanya ekyokukola tuleme kweweebuula oluusi mbeera omuntu omunenya mpola oluusi mbeera tetugumiikiriza tuli awo tutyo Katonda tulaba alwawo kanisa nga mulimu abeevuga olina atandika okusasulira ku kalenti ayagala akukubira essimu 8 ogw'ekiro ogikwate geza oleme gikwate 8 agikube ogikwate
buli wakwagala ayagala obeere ng'olabika, buli wakubira essimu olina ogikwata. Annange mweereza wa Mukama Yesu akuwa omukisa. Vidiyo omugiwulidde sirina byenyiza nakunnyonnyola ebirimu ebyokuyiga nkuyanja. Mukama naawe akuweeko package eyo mwako small clip naye kalimu ebyokuyiga ki bingi. Manya okuweereza nga toliko kunenyezebwa njiri enyuma, naye obuweereza nga olina limitations bambi egiri tenyuma. Tenyuma, toyogera by'oteekeddwa kwogera, okitegeera. So waliwo abasumba bangi nga bafuuka baddu bandiga ezimu mu church. Ng'alina owandiga eyo buli lunaku, bannange nga musumba at least okujeemera Yesu naye ng'endiga tagijeemedde kubanga agirabanga Yesu we. Naye badde bubaka bulungi nnyo. Mukama atuyambe. Mukama atuyambe kubanga olusi si byangu, n'olw'ekisa kye tujja kumalako ate omuwendo gwa Mukama waffe. Annange tusobole okuba nga tugukuuma kitiibwa, musana gwakire abangi. Wadde si byangu naye Mukama ajja tuwa obusobozi obwo. Waka obwo kansuubire tebukoze bulungi. Tebukoze bulungi nga ggwe omuweereza, oleme kubanga enjiri yo ate sayidi emu nga ntemeko, oleme kufugibwa ndiga oba bw'osumba, wabula ofugibwa Omwoyo Omutukuvu. Otherwise bajja kufuga kubanga be bakuyamba. Gamba Yesu nkwebaza kubanga oli mulungi. Mukama nsaba ompe ekisa ate ompanirire sobole nange okuba nga ngattako nga nkuuma omuwendo, nneme kuba nga nswaza erinnya lyo, saasira ebisobyeko, naze n'omusaayi gwantukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Gwe atanaloka gamba Yesu nkwebaza olwaleero, nsikiriza okuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gwantukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kaneerolemuko Katonda enkoma bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.